Oweewaabwe era nga mu ngalo zange 5 nina ekiwandiiko naye kiwanvu nga kivudde Namawojjolo ew'omukyala Nakagwa Lydia Namawojjolo Namasabo County Mukono District ng'asaba mukubireko oluvannyuma lw'ekiwandiiko kino ekiwanvu era nga ngenda kujobolamukko. Omukyala ono Nakagwa agamba nti ndi muwala wa myaka 28 mbeera Namawojjolo, ndi mwana wa 3 mu baana 5 be twazaalibwa naye sirina mirembe okuviira ddala nga nsoma. Olumbe lwajjanga nga ndi mutulo nentandika okuba enduulu nga ndaba waliwo ekintu ekimpalula okuntwala. Mama wange yanzija gye nali nsula nentandika okusula naye wabula olumbe terwakoma okwo. Twatandika okutambula ku basawo okutaasa obulamu naye era byagaana. Munnange bwe nali nkyali muto nasikira ssenga wange ate nga kigambibwa nti ssenga yalina essabo, essabo lye mbu yali kumangamu omuliro wabula teryalimu lubaale wa kika kubanga essabo ly'ekika lyo liri walala ne ssenga we yalina eribye. Ekintu kinsika ebigere ne kingugumula ate olumu ne mpulira nga kinfuuwa empewo mu mutwe. Ssenga gwe yali alamidde okumusikira yagaana okumusikira olunaalyoka alondamu nze era n'agamba kitange tyamuwanga omusika. Becky omusajja ajja nti ansaba bufumbo oyo tadda era ne bwenfuna omulimu ekintu kiŋŋamba kimu nti olina okudda eka obulamu bunkaluubiridde. Bamaama ne bataata bawuliriza banengezaako okubijabulajabulamu naye kyandinyumye nnyo nga nannyini byo yabinyumiza obulungi kubanga ekiwandiiko kino kiwanvu. Kamukubireko alutuviire ku ntono alutunyumize bulungi mu ddoboozi lye awo nno kwona osinziira n'oteeka ettaffaali ku bulamu bwe. Hello. Amyano. Jebaleko sebo. Ale nnyabo nawe jebaleko. Munnange nsaba kwogerako ne mukyala Nakagwa wali awo? Wali mama. Mugambe Rebecca Jingo yamwagala. Ono mama Rebecca Jingo. Yes sebo. Yeah. Andi nnyabo. Jebaleko muneye Nakagwa. Ale nnyabo. Esimu mugikozesa babiri n'omwami. Tujikeno yiye. Nati munaje wateereddeko. Anti yange tewulira bulungi. Okay, kakati. Ebintu byonna bino ebyebbaluwa biwanvu era sisobola kubisoma omuwuliriza wange n'abitegeera byonna. Nsaba obintere mu bufunze mbitegeere n'omuwuliriza wange abitegeere. Olina buzibu ki? Nina ebintu ebyebingugumula. Wanji mama? Nina ebintu ebingugumula kuba nkyali muto. Ng'oli wa myaka emeka? Myaka 10 nga mu 14. Kati olina emyaka emeka? 28. Mu myaka 14 wali obeera ne bazadde bo? Ye. Baakolawo ki? Anti batambulangako naye nga babagamba mpewo naye tukoze tewali kigenda mu maaso olumu tugenda kunnuma. Tugenda maaso nakunnuma. Tugende mpola batambulako abazadde babagamba ki? Babagamba mbu lubaale. Lubaale ng'ali ku ggwe? Mbu. Olwo ng'olina emyaka 14. Okay, bwe wakulakulamu naawe n'otandika okwetambulirako nga ggwe? Era tukadde tutambula ne maama. Nga babagamba ki? Era batugamba lubaale kale waliwo mbu ssenga gwe nafikira nga nkyali muto. Tubadde nga tutambula nga buli kye batugamba nga tukikola naye tewali mbeera yonna ekyukako. Nga mukola ki naki? Anti nga ebyokusamira. Ng'ani abasamiza? Abasawo. Nga babagamba ki olwo? Anti nga batugamba nti lubaale. Ani nannyini lubaale? Taata wo oba? Si taata wange. Mbu oyo ssenga naye ate. Maama, Rebecca. Wanje? Naye erino lyamutandikira ddala ng'akyali muto. Lindako, kati njogera na muntu mulala? Ye maama kuba ye ayogera n'okaaba.
kakati ate bwana akaaba ne bivaawo kyekitumazeeko emirembe akaaba alina ebimusuna mu mutwe ebimunuuna ebimusakula ebimusika ebigere kati abeeraawo ng'akaaba. Katonda wange kakati gwe nga mukulu we omaze ebbanga ng'omulaba si kyekyo? Ye maama kati nze nsaba onnyinyonnyole bulungi mutambudde mu basawo ab'ekinnansi ab'enjawulo babagamba ki ekituufu? Abasawo ab'ekinnansi batugamba nti mpewo ezaawa empewo ezo mbusimanyi kale ne mu kumuzaala balina erinnya lye baamuwa linnya ki? lya Nakayima. Ani yalimuwa? Tulina taata waffe muganda wa taata waffe yasamira empewo z'ekika. Otyo? Kakati bw'alimuwa bw'awulira nti baamuzadde n'amugamba taata nti genda ogambe mukyala waffe ajje. Omwana oyo ne bamuwa erinnya. Mpulira. Erya Nakayima. Naye tekireka temulimuyita. Era kale bo baagezangako okumuyitaayitako. Kubanga ndaba ye Nakaggwa adda ku balongo. Ye maama. Mpulira. Naye kale kwegamba bagezezzaako ne bamutulagirira ebyo we tutambudde nti mugende mukole bino mugule simanyi ebintu bya Nakayima. Ebyo baabigezaako biteekawo. Ne bigaana. Byagaana ekintu kino kigenda bugenzi mu maaso. Katonda wange. Ate okumanya kikalubye. N'ababadde bamuyambako bannyinaza babadde bafunafuna ku busente mami tuli bantu bowulira abasembayo okubanga oba tuli mu mbeera embi. Kambuuze mukwano gwange bazadde bammwe we baba weebali tebasobola kulungamya nsonga zino? Taata atuzaala ye nga taata kati yeefuula ali awo alinga yadda obuto. Buli kye bamubuuza agamba nze simanyi siina kyemmanyi. Katonda wange. Era y'ensonga lwaki n'ennamba tetwagitaddemu kuba ye neetugezaako atugamba siina kyemmanyi ate era bwe twasenda egina gye twasendera yatugamba siina na ddagala lye nnyinza kubawa. Taata abazaala? Ye maama. Temuyina kubasenga? Basenga gye bali naye kati basenga be yasikira tole balina ebintuntu byabwe ebitategeerekeka. Ekitegeeza Nakaggwa alina ssenga gwe yasikira? Alina ssenga gwe yasikira nga ndowooza wa myaka 7 naye ssenga oyo ye basenga si kugamba nti oba batigatta taata ne maama. Wabula basenga nga mbitegeera ssenga oyo ye yalina essabo. Ye yalina essabo ng'eryekika talikozesa nga ye alina erirye wali terisamirirwamu wabula alikumiramu omuliro. Kati mulowooza nti essabo eryo lye livaako obuzibu? Era lirabika bye bivaamu obuzibu kubanga ne gwe yali alaamidde okumusikira yagaana. Yagaana ne gwe bagamba nti waabanga oyagaanye olyadde asike naye yagaana era taata n'alonda ate eno ku bano ababi. Ekitegeezo ssenga oyo mwamunyiiza? Omuntu gwe yalaama si gwe mwamuwa? Ate kale era yali nga kati ng'akyali mulamu bali we bagaana nga tannafa n'agamba taata ompanga omusika. Mpulira. Bwe babanga bagaanye taata n'akwata omwana ono naye ng'okusooka naye yali agaanye. Kati ssenga oyo baazaalibwa abawala 3 n'omanyinaabwe waliwo manyinaabwe ye yafa. Mpulira. Naye ssenga alina mukulu we naye olumbe lwamukwatako ne lumuluma nga lufaanagana ng'olwa Nakaggwa. awo sijja kulimba saamanya naye era baagenda ku musawo ne taata oyo. Kati taata akomawo anyumya ebintu bino ategeeza nti we baatuuse eri olwabalagudde ne bategeeza nti ne bamugamba mukadde waliwo ekintu kikino ekyagala okukwatibwa. Teyakkiriza yagamba taata nti kwata ebintu byaffe tugende. Kati mu ssaawa eno we tumaze okulaba ng'omwana ono alina ekintu ekimunuuna mu mutwe. Kimunuuna nga swiiti ng'omuntu wani banuuna swiiti. Leka naawe. Mukwano sikulimba ate n'agugimuka kati agugumuka ekiraasu n'ekimukanga abamugira mu nzikiza yali mukanga ng'era bwe yatandika. Ekimunuuna nga swiiti aba akiwulira. Akiwulira bulungi nnyo era baakitugamba nti kiri mu mutwe guno kimusoya. Oh no. Akiwulira bulungi nnyo era oluusi bwe mutandika okwogera nga kitandika. Naye baba kimugamba tebasobola kukivumula. Mukwano tutambudde sente ziyise balya buli. Nedda oba babalimba mukwano nga kirala.
simanyi kati naffe era twagenza okulaba kuba tuwuliriza nnyo tukuwuliriza nnyo ne tugamba katuwandiike tumuwandiikire maama ono n'abawuliriza osanga tuyinza okuyambibwa. Ekitegeeza Nakagwa si mufumbo kuba akatono k'ensomyeko agamba nti buli musajja amusaba obufumbo tadda. Era ekyasinze tuwaliriza omwana ono eno yazze ewange kuba yavuddeyo ewa maama Namawojjolo nti mukwano ndi eno nkoko njeru baaba najjako ewange naye era olwatuuse eriyo abamwewansizaako bw'oli bw'ayogera nti nzijja ngenda kukolawo ekigewe nti tadda Katonda wange ne ku mulimu bw'agenda okukola kimubeerako awulira nga kimugamba ddayo eka wano vaawo ddayo eka maama era bw'aba atudde kimufuuwa ku mutwe kuno awulira nga kimufuuyirira naye nammwe temukitegeera bulungi. Tetukitegeera ate taata ye bwe tumugamba oba waliwulira ebyo byonna kale agezezzaako okutambulira wamu naffe era nga ne ssente naye oluusi atolayo bw'aba afunye naye yatuuse kati agamba nze sikyabitegeera kuba eri bamuganda ebintu bino mulabika mubitegeera agamba nze sirina kyemmanyi sibimanyi kati yakwatibwa obusungu takyayagala na kumanya. Kambuze mugezezzaako kinaki okujjanjaba Nakagwa? Kati bye batugamba bo batugamba mpewo era ne batugamba mutuule musamize muzituuzi mukube engoma ne tukuba engoma naye byagaana tezijja na kujja yakwogera kirambulukufu naye kati twawandiise era naye nga ne maama yennyini atya tuwandiike naye ffe twawaliriziddwa kuba weziba mpewo nga tunoonya tuyambibwe nga oba tusobola okufuna tulagirira eddagala neziwummuzibwa baabo we alabye mukazi wattu konna kaweddewo okuva mu kati wekatuuka ate yatabuka bubi nnyo. Kambuze tezimusuula mu kkubo oba muliro oba ki? Tezimusuulayo. Afuna ki ekisinga okumutiisa kye mulaba? Alina ebintu ebimujjira bijja mu kisiikirize ne yeekanga. Okay. Bw'amaliriza kimaliriza ne kimuwalula ebigere ng'abiwulira nti bigenda awulira ebigere eno bali bisika ngalinga bigenda ntawawamuka kati n'awulira ekimunuuna mu mutwe ekyo kimunuuna ne waaba atudde waatudde. Ekitegeeza bino ebijjira mu nzikiza bijja yeebase bimujjira nga yeebase kati waba teyeebase tebirabikako tebirabika naye kasita yeebaka nga bijja kati kino ekimunuuna ne bw'aba atunula era kimunuuna mu mutwe. Ekyate nga kinene nnyo bannange. Kinene naye mukwano era tugeze okugira nga tumanyi tulaba obuyambi tusobola kubujja eyo tusaba buyambi maama. Ate munnange maama nze tuli maama tugattu naye taata wanjawulo. Bambi naye era oli baaba we. Era ndi baaba we kuba ate tetwewuunyiza nze emirembe nnina era ndi mu kufumbo naye ate bo tebalina. Era n'abalenzi olwagezaako abo okubanga nti batoola ku ssente bakole kinabo ssente kati zaabula bali waka. Kati taata alabika yaliko ensonga. Kirabika. Kale neeyanziza nnyo okwogerako naawe katugezeeko kye tusobola kyonna. Kale maama tweyanziza webale kutukubirako mukwano. Naye Nakagwa mukumeekume tewali mbeera ya lubeerera. Mukwano bwe kiri tweyanziza maama. Akuuma atakuumira mpeera. Amiina naawe akukuume. Amiina. Mwawuliriza Beta FM ekintabuli ky'omuziki mukazi wattu n'okwogera ku muleme baabo we n'akabawo obukabi era ndooza siga mukulu we tabaddeewo mazima ndooza tetwanditegedde bisingakaawo naye nziza nnyo gw'omuwuliriza wange kubanga nkwesiga bambi tuveeyo kakazi katuwe kali kati tekamanyi naye bane bazadde baffe mutulekera ebintu bye tutasobola ffe ng'abaana mubitandika tetuliiyo ne mubikola nga tetuliiyo naye ate ne bikwata abaana. Katonda wange owulidde mukulu wa Nakagwa kyayogedde era kyannyonnyonnyodde kyemmanyi ofunye w'osobola okutandikira okuteesa n'okuteeka ettaffaali ku nsonga ya Nakagwa. Omwana omuwala ono ali mu biti bibiri mwana adda ku balongo owulidde era naye aba mulongo alinga nze kitegeera munnange omwana ono baamuwa erinnya lya Nakayima era omu ku bataata be ye yali muwa. Omwana ono yasikira sengawe
sengawe yalina essaba erirye naye nga temuli lubaale wabula ng'akuma ebyoto. Njagala tulungamye ababitegeera bokka benjagala kuba mu Katonda nange bino byo binsusse okutegeera nga nze naye ate mmanyi eyo waliyo omuntu gy'oli ng'osobola okutunnyonnyola embeera eno kubanga kirabika tekyetaagisa bingi wabula waliwo ekyetaagisa okukumaakuma. Kyo kiwummule omwana ono afune emirembe tekyetaagisa bingi just kyetaagisa kukumaakuma omwana ono awummule abeere n'emirembe. So nsaba abamanyi abansingako mu nsonga eno amazima ga Katonda mutuyambeko. Ndaba ensonga eno omwana ono ali mu biti eby'enjawulo. 1 baamu erinnya lya Nakayima ne baali tebali muyita naye bagamba mbu baakolako ku nsonga za Nakayima naye tewaali njawulo. Ekyokubiri omwana ono yadda ku balongo ye Nakaggwa kitegeeza mu nnyumba ya kitaawe mulimu ebibbo. Ekyokusatu omwana ono yasikira sengaawe. Sengaawe yalina essabo. Essabo eryo temwali mu lubaale kubanga mu lubaale waabwe alina waali waatudde naye essabo eryo sengaawe lye yali alina ye yali kumirangamu ebyoto. Awo twebuuza sengaawe yali asinza biki? Watya nga sengaawe omwana oyo bye yali asinza bye byagala omwana ono addemu akume? Byonna neebuuza bwebuuza simanyi. Owulidde? Naye gwamanyi kubanga nze mmanyi kuno kuliko abantu abategeera ebyobuwangwa n'ennono abatuufu. Nkiddamu nze mmanyi kuno kuliko abawuliriza abaffe abategeera ebintu ebyo abatuufu. Era nga yasobola okugamba olina kukola bwoti n'okola bwoti n'okola bwoti. Obuzibu bw'ensanga bwe buno nti abantu ng'abo bambi baba tebalina ssente naye nga bw'omulagirira basobola okusonda n'asonda ne beegulira ebintu byabwe mu mpolampola ne batereeza. Ulidde nsaba busabi bamaama sirina kyembawa naye nsaba busabi ku mulundi guno gwokka tokikola nti okolera Rebecca Jingo wabula ffenna tukolera Katonda. Amiina. Kantandike ne mulamu wange Nanyonjo Ruth olwaleero akeddemukko katono. Njagala tubulire maama tukoze tutya. Mami Becky we bali kutuweereza mukwano nsooka owabula muganda wange oyo mu linnya lye bamutuuma erya Nakayima. Nakayima si linnya bbi. Abantu mbanga muyina empewo ewammwe oba engeri y'okusamira bwe mutyo. Erinnya lya Nakayima balikozesa nnyo si bbi nti baba bali kutuumye olina okugoberera olondole emizizo simanyi osamire Nakayima nedda. Nakayima si linnya bbi. Naye kyenjagala omugamba bafune kibugga maama we afune kibugga ebbombo olweza agenda teeka maviga mukulu n'ennamirembe eddagala eryo kalimala. Maama aliyenge asala olulagala lwa Nakitembe afune omuti omukooko we maama yaliirewo olulagala olwo atuuzeeko omwana we amunaaza eddagala eryo naye olugoye lwe yali badde yeesiimuuza olugoye maama lwasooka ku mubiri ng'ekikooyi kyaba azingamu omwana we yeesiimuula amazzi ago akomewo awaka. Bwe muba mukomyewo awaka ewammwe gye bakuzaala bwe muba mukomyewo awaka kiri ekifundikwa kya ssengawo kye baakuwa kye wasikira ogenda yenga ebbombo n'olweza. Mugambye muyina ebibbo ewammwe ebyabalongo ebbombo n'olweza muliyenge bulungi muwoze ekibbo kiri ekyabalongo temukisiimula mukyoze. Bwe mumaze okukyoza n'ekyo ekifundikwa kya ssengawo kye wasikira nakyo okisiimuleko bulungi n'ebbombo n'olweza ogenda kyambala. Bakuwa ekibbo kiri ekyabalongo oteekemu emmwanyi otuule okoole abalongo b'ebukojja abeewammwe mu kika obagambe bakulembere mu kyonna ky'ogenda otandika okukola. Bw'omaze njagala oyambala ekifundikwa ekyo bagenda kukugulira oba gwe mwennyini ogenda gula kye tuyita akootamisambwa. Gula akootamisambwa kubanga ssengawo ogambye yali mukumi wa byoto ng'alina essabo kati gwe togenda samira biri kubanga wali mwana muto tewabimanya naye njagala ogula akootamisambwa ogule ensumbi nga ya mimwa ebiri. Akootamisambwa ako osobola okatwala ewo maka ago n'ensumbi eyo naye akootamisambwa ogenda kukozesanga emiti egyakasaana osobola oteekako amanda amalala naye nga weeyambisengako nga buli oteekako amanda amalala oteekamuko ne ku lyanda lyakasaana oteekako taaba n'oteekako ddimirimu n'oteekako omussa
nga buli wokuwola ogamba guno musa njagala tubeere nga tussa kimu senga wange wabaawo ensobi yonna yonna njagala ojje tusse kimu ontangaze mu buli mbeera ono ddimirimu njagala tubeere olulimi lumu ono taaba njagala tutabaganye wakati wange nze naawe ebyo ebikolo birina otuteekako omusa ddimirimu taaba kukoota misamba kali eri ng'osabirako byonna by'oyagala deni eno ensumbi ogenda giteekamu ebyokunywa kuba naye yali alina baagabula oteekengamu ebyokunywa mazzi so si mwenge mazzi g'olina otuteekamu naye ng'olina obikola ng'oyambadde ekifundikwa kiri kyewasikira ekyo kyokka kyekigenda okukuvumula otereerere ddala Nannyonjo oluusi Dubai gemanya Beki we bali kutuweereza neyanziza maama oyongerezaako mufumbawo ekijjulo nga kya mmere nga si mpaate amatooke nga si mawaate ne muteekako balugu kyetumula emmere eŋŋanda ne bwe gaba mayuuni temugawaata enva mufumba ebinyeebwa nga birimu akati k'akabaala ebinyeebwa nga birimu akati k'akabaala omunaagamba nti nnyama erina kuba ya mbuzi nga mugasa ennyama y'embuzi n'ebyenda byonna byonna naye ate mulina mukubira nga tebirimu munnyu Nannyonjo oluusi Dubai gemanyi neyanziza nnyo muganda wange mulamu wange olina Rebecca Jingo munange yongereza ku bigambo bya Nannyonjo Ruth wanji hello oh no hello naifecha wanji munange tubale tuweereza Ozoka gwanga sekabere onadi esebo nandi wano engugulu mu busujju weewaawo yongerezaako munange wanje Gingo ndi wano ono kojja yasinika wandula bigambo mbadde manyi naawe nze mpuliriza ng'oluŋŋamya bulungi ensonga z'osembezaayo ng'ogenda mu bulango naye zamboleseyo n'endala emu eriwa taata ayina omwalajo omukyala kyayogedde nti taata yagenda owaayo omwana ono naye nga naye alimu enkenyera ekyo kisobola okukubya omwana ono kubanga agambye bulungi nti nno yamugamba onnonderanga omusika singa bali baba bagaanyi naye ate taata ye mu kuwaayo omwana naye era yamuwaayo ng'emmeeme ye sintebenkebulungi ekyo kisobola omukubya ng'omutima guli kakati nze ku bye ngenda okumulagirirako okusinziira nze ngenda kugoberera ebintu bibiri ngenda kugoberera abalongo ngoberere n'empewo erinnya nakayima gyose gaddigoberera nnyo kubanga eryo erinnya baliku oba eryatuwanuka muwanga bisinziira mpewo kye yagadde oli oba mpewo kye yakolera ekyo kyewali oyagala naye kati ku mpewo luddugavu wanje taata kumpewo yesebo afune olugoye oluddugavu olugwa mu mizimu afune ekibbo oluddugavu ate ku balongo afune olugoye olweru abiteeke mu kikoye okutuukiriza nakayima mpulira kati mu kibbo ekyo ateekemu olweza n'ebbombo ebintu abisse mu kibbo omwo afune n'akabaani akateeke ekkoota misambwa oba afunirewo omwenge omuganda ebintu ebyo mu kubiteekako akabaani kali kabeere ku muliro naye taata bw'aba asobola nga ddala akakasa yawaayo omwana ono asooka amunaaze olweza n'ebbombo amunaaze wadde ali mu ngoye ze kuba tajja mwambula amale omunaaze agambe mukama wange oba senga wange omusika gwe nakuwa namukuwa mutima mulungi musumulule aleme kufuna buzibu bwonna kati ekibbo kiri ekirimu olugoye oluddugavu olweru oluno olugundi ekikooyi kya nakayima mulimu n'olweza n'emmwanyi emmwanyi akozese 3 zigwa mu misambwa oba 2 zigwa mu balongo akabaani kanyoke basabireko bonna nga bali awo nga n'omwenge omuganda weeguli tugambe nti omuzimu tukukoowodde oba abalongo bakusiba omumwa bakusumulule bwayo otuluŋŋamye kiki tetulina otambula tebalina kye bajja kukola ng'omuzimu tegubaluŋŋamizza gwatambuzanga bitya ensonga ziri kuba tibajja zisobola naye kokufuna bakujja gamba essabo lyali bweriti lyalina ensonga bweti ne bweti bujja kubaanukula ono kojja kawandula bigambo ekagoma neyanziza nnyo mikono gyange neyanzege owuliriza Bita FM ekintabuli ky'omuziki kyovola nze mbeesiga byesimanyi nga mbayita nga muteesa Hadija basi webale kuweereza mukwano nakayima katandika n'okumuyita erinnya lye nakayima oyo omukyala abeera mukyala mulaalo ogwo musambwa gwe bamubulamu
kati yemanyize ng'okwesiiga kazigo ne waba tasiize mubiri gwonna n'asigako bw'ati mutwe kati afuneyo n'akakooyi k'abalaalo wagira nga yeebakako wansi awo nga yeebikkako ajja tereera yadija neyanziza nnyo ne maama leero ng'oli mu bireekaana bulala oli ku kkuba otambula oli ku pikipiki aino naye tebakutomera mwana maama nkwagala oli mulamu olina Rebecca Jingo nkomawo abamanyi mwenna ekyo kye mukola temuyamba Nakagwa yekka wabula n'abalala abali mu bumooli gye bali ng'atya okwogera naye nga naye bw'atyo bw'ali so neyanziza nnyo mikwano neyanzege